po jako akawuwo. Gwe malayika w'omwezi ogw'omunaana leeta ebitereke by'abakazi n'abasajja banne. Abakkiriza naddala mu nzikiriza y'abalokole bakuutiddwa okudda kunonooza obujjajja bwabwe era beewala okwesamba empewo z'ebika byabwe nti kubanga zino ze zimu ku bintu ebigenda okubakuumira mu bwavu singa babeera tebaziterezezza. Bajjajjaabo bali wansiwo kati. Empewo yammwe ey'ekika kati gw'ogikulira. Empewo yammwe ey'ekika gw'ogikulira. Olunaku lwa leero tubadde ne culture service. Culture kitegeeza ennono n'obuwangwa. Naye mu bukristaayo ennono n'obuwangwa gye tuva mu bika byaffe abantu tebabimanyi. Naye ate nga tulina kye bayita omukisa gwa famire. Omukisa gwa famire guva mu kuveeyo mu kika. Kati olwaleero badde nsabira abantu okufuna omukisa mu kika ky'ewaabwe. Obubaka buno buwaweereddwa abasumba ab'enjawulo mu kusaba okutumiddwa okw'obuwangwa okuyindidde ku kkanisa ya Christ Tower Church e Namuŋŋoona nga kuno kukulembeddwamu Reverend Shepherd Paul Muwonge ng'onalaze obulungi bw'okusabira empewo z'ekika okudda mu layini entuufu okusobozesa abantu okugenda mu maaso mu bye bakola. Eri abalokole abakkiriza Kristo Yesu ng'omwana wa Katonda weetaaga okusabira omukisa gwa famire. Kubanga omukisa gwa famire ogwetaaga bw'oba tolina mukisa gwa famire ne bw'onaasaba n'okusiiba ebintu tebigenda kubeera. Baana ba Katonda mujje mbasabire omukisa gwa famire, mujje mbakwatire empewo y'ekika ey'ebasumba tugiteeke wansi omukisa gwa famire gusobole okukozesa. Abalokole bangi bali mu kyaki n'ebika tebabimanyi n'ewaabwe tebagendayo mumwalo. Reverend John Kaye nga yakulembera ekkanisa ya Lord's Blessed Temple mu Uganda alaze obwetaavu obw'abantu okuwa ekitiibwa ensibuko yaabwe kubanga era oba tosobola kugikyusa. Kati okusaba kwa service weti nkwagadde nnyo era bwe kuteekwa wonna mbeera kitundu nabo kubanga buli muntu yazaalibwa omulokole gwe wazaalibwa olina ekika kikuvunaanyizibwako olina abantu bo abakuzaala olina olujja mwogwa. Yesu Kristo yali Munazaalesi, tukyogera bulijjo Yesu Kristo Munazaalesi. Naye alina layini gy'avaamu eya Dawudi. Kati buli muntu azaalibwa ng'alina ekika kye. Era ebiseera ebisinga ne bwe bamulokole bw'ofa, abantu b'ekika kyo batwala obuvunaanyizibwa. Abantu b'ekika kyo bakulinako obuyinza. Kati ffe abaaloka tulina obuyinza obukyusa ebika byaffe. Abalala abeetabye mu kusaba kuno balaze bibaganyuddwa mu kusomesebwa ku mpewo z'ebika byabwe ng'ate omukisa bagufudde mu ssinzizo so si mu masabo. Abaana ba Katonda bangi basomesebwa kuba badde balina ebibuuzo bingi kubanga badde balina omukisa gwe beetaaga okujja eri mu famire n'eno nga omukisa guno gubayambye ne gubakolera obulungi. Kuba basomesebwa abaana kyebadde beebuuza ebbanga era Shepherd omulabya akinnyonnyola era nga mukiwulidde era bwe kino kikola kiri omukisa ffe tugulabyeko. Oyita otya Katonda wa Ibulayimu nga ne Katonda bajjajjabo gwe baasiizanga tomumanyi. Abalokole nze Shepherd Muwonge mbalinze Namuŋŋoona okubasabira okutereeza omukisa gwammwe w'ekika Yesu omukisa.